Ekiwandiiko NTV kyerabyeko kyabagiddwa amyuka Ssaabawandiisi wa Democratic Party Christine Mugerwa Kasule ng'akunga bonna abatuula ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina kino luyite National Executive Committee okwetegekera olutuulo olw'enjawulo nga lumu omwezi ogujja mu kibuga ky'e Fort Portal. Endagaano y'enkolagana Pulezidenti w'ekibiina kino Norbert Mawuji yakola ku lw'ekibiina ne NRM yemu ku nsonga ezigenda okuteesebwako mu lutuula luno. Enteekateeka webanga yayingizibwamu ekibiina then walina okubeerawo kye tuyita ratification. National Executive erina okutuula either nesalawo enteekateeka enegende mu maaso oba esazibwemu. Awono eyo ensonga egenda kuba ekooneddwamu stamp. Kino kigenza okujja nga waliwo bannakibiina abaabadde bawandiikidde Ssaabawandiisi w'ekibiina kino nga bamusaba ayite bunnambiro olukiiko oluddirira olw'oku ntikko olwa National Council ku nsonga zezimu. Kati bano si bamativu nti mu kifo ky'olukiiko lwe baasaba ate olwa NEC lwe Luyitiddwa lwe bagamba nti luyinza obutayamba kuggusa nsonga zaabwe. Tewali kiyinza kuva mu National Executive Committee ku nsonga eyo, bayinza okukola ku birala. NEC eyo yabasukkako kubanga y'abantu batono. Ekisooka bangu okumatiza nti bali kumpi babadde batambula ne President ye ate yatugamba dda nti abadde abeebuuzaako kakati emisango egyakolebwa nabo mwebali. NEC bw'eba teyatuula mu biseera biri bano ne basooka okubasaba meeting. Nze ndowooza nti baalisoose genda ne batuula ne bawuliriza bakama baabwe aba National Council kye bagamba. Wabeerawo ba members abalowooza nti ensonga eno eya cooperation agreement erina okubibwamu ebituli era terina kubeerawo, bagende mu maaso nga boogerezeganya ne ba members ba National Executive Committee nti ku lunaku olwo we tuba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno, olwo n'ebirowoozo byabwe bifune oba bibeere nga bya ku mwanjo. Mu ngeri y'emu waliwo n'ekiwandiiko kye tulabyeko ng'omuwanika w'ekibiina kino Mary Babirye Kabanda ng'ayimiriza banka okuwa abakulira ekibiina kino ensimbi zonna okutuusa nga bamaze okumalawo okusika omuguwa okukyaliwo mu kibiina. Kityo Honorable Babirye Kabanda nga bwagambye nti ye si mweteefuteefu kugenda mu maaso ng'akola emirimu gye, ekibiina tekigenda kubeera nga tekirina alternative. Tusobola okupasinga resolution deputy we n'agenda mu maaso. Eyo si ye direction gye baaligenze, bagoberera amateeka g'ekibiina. Bano era beewera nti singa ensonga zaabwe tezimulungulwa mu bwangu bakwegatta ku babaka abava mu kibiina kino abaddukira edda mu kkooti ng'oboolyawo ze zinaasalawo eggoye ku nsonga ezibaluma. John Kilifu Wamala, NTV ku ssaawa emu.